Nze muzzukulu wa mugema Katumba Gerald. Nze nkubuuzaako nate tulumbye obwengula, tulumbye the airwaves eza Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu the inside story wano ku 107 katonyeze mwenda Paul FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo bannayuganda mwenna mbalamusizaako abali wano mu Kampala, abali mu bitundu ebyenjawulo, abali ejjinja abatuuliriza nga musinzira wali Mubende, abatuuliriza musinzira wali Mityana, ate bannamasaka mwenna mbabuuzizaako mu ngeri enjawulo, bannakalungu, bannalakayi, ate bannaluweero nammwe mbabuuzizaako, ab'ekiboga sibeerabidde, ab'ehoima sibeerabidde, mwenna abawuliriza 107 akatonyeze mwenda Paul FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo nze muzzukulu wa mugema Katumba Gerald nate tulumbye atukomyewo the inside story wosobola okuba nga omanya amawulire nga bwe gatambula mu nsi yonna ate ne mu ggwanga erya Uganda. Ebintu bingi ebitambula era bingi ebiriwo. Abatuwuliriza era abatugoberera nga musinzira ku mikutu gyaffe ku Facebook tuli live ku Facebook, genda bukenzi osobola okuba nga ate otambula nange ng'ondabako nga bwe tutambuza ensonga obulungi ddala. Abasinzira ku mikutu egy'enjawulo yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza, abali mu mawanga aga Bulaaya, abali mu mawanga aga Buwalabu, abali mu mawanga aga Africa ag'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyange ab'e Kenya mbabuuzizaako, abali awe mu Lolongo wano obubaka nabulabye nabufunye mu Lolongo agamba ki, abali South B namwe obubaka nabufunye aya abali ekitengeera ate mikwano gyange abali wali essanasana mwenna mbabuuzizaako, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwana. Tubafuna butereevu nnyo, tubafuna kiriya nnyo, kati tetukyava ku Paul FM wetumanyire ensonga ne bannaffe aba Gulf team. Mwebale nnyo, mugende mu maaso n'okuba nga ate mutugoberera bulungi nnyo. Bingi nnyo byogenda okumanya olwaleero, naye olwaleero lunaku lwakutaano, lunaku tuba tutandise amawiikendi, tuba tumaliza okuba nga tugatandika bulungi ddala. Tugenda kuba nga tutambula ffenna, tujja kutambula ffenna. Weetegeke ekiseera kigenda kujja, ngenda kuwa omukisa, ojja kukuba essimu obuuze ekibuuzo ky'oyagala, kikyoyagala okumanya. Oyagala kumanya bya Ukraine, Russia ne Ukraine batuuseewa? Oyagala kumanya bya North Korea ewa Kim Jong-un, omuvubuka kalimputu atadde ensi ku bunkenke, ayogera nuclear buli saawa, buli kaseera nuclear, ayagala kutuzayo mu 1945. Omusajja Harry Truman eyali ow'eggwanga erya Amerika naye bw'atyo bwe yayogeranga n'ayogera nuclear. Jjukira baali bakamala okuzimba Manhattan Project mwe baavaayo nga baagala kukola atomic bombs ez'omutawaana ennyo. Abalala ne batya. Truman n'asigala ng'agenda maaso n'okuweesa ebyokulwanyisa bino, n'atandika okwogera ku kigambo nuclear. Bo balowooza atunulidde Germany kubanga mu kiseera ekyo yali omulabe we. N'akyusa obwanga mangu nnyo n'agamba Japan ngenda bakuba nuclear, ensi n'eseka busesi. Teri yabifaako. Maama nnyabo, Nagasaki, Hiroshima be basobola okunyumiza. Who Harry Truman is. Yabookya mu ddakiika budakiika ng'abantu abakunuukiriza 20,000 z'embuyaga ezikaza engoye. Olwaleero Japan omukyala azaala omwana ng'aliko obulemu nga effect ya bomu eya nuclear gye baabakuba mwana mwetaano. Byebigambo ebimu omusajja Kim Jong-un byayogera olwaleero. Buli lunaku akeera n'ayogera ekigambo nuclear. Bannange twegendereze, oli omusajja mulalu, oli omuvubuka katwewungu, olaba yakuba kojjaawe, yamukuba lwakusumagirira mu miitingi. N'akuba, waliwo n'omulala yali kizibwewe, yamukuba n'amutta lwakugaana kuba mu ngalo ng'atuuzizza miitingi. Nga gwogaana otyo kuba mu ngalo, n'amugjawo muganda we. Gwe oli omwana tasaaga. North Korea nsi ndala, ketulitankuula North Korea, dictatorship eri North Korea. Ate amawanga mangi gatandise okukopa Kim Jong-un. Batunulira abakulembeze ebintu bye bakola, nolabira ddala nga tebalina mutima gulumirirwa muntu wa bulijjo gwe bakulembera. Bannange, eri North Korea n'okugaana obugaanyi okuseka nga president ayitawo kikussa, bakutta.
okugaana okukaaba nga president bagambye mulwadde kikussa mwana sajja ensi bagifuula oba ki okay mbadde nkugamba nti ekibuuzo kyonna kyonna ky'olina kitegeke kiwandiikaawo kyoyagala okumanya wendi ngenda kuddamu akaseera kajja aka question time obuuze ekibuuzo kyonna kyoyagala okumanya ngenda kubanga nkuwanukula bulungi nnyo wano mu the inside story buli lunaku olwokutaano tujja kuba tutambulira mu mbeera efaananako bwetyo mbeera yakutambulira wamu kasavu kanyama naye nga tetunaba kubanga ate tugenda mu question time oba ebibuuzo byaffe kansooke nkuyiseeyiseemukko katono nnyo tulabe ebintu nga bwe bitambula lwaki sisookerako wano ewaka ewaffe wano ewaffe ebintu bingi nga bwe biriwo olunaku olwaleero ebikwekweto bya bodaboda bikyagenda mu maaso temulowooza nti abasajja kati beebase ebikwekweto bikyagenda mu maaso era bikyatambula mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo ate n'ebitundu ebirala ebiriranyeewo olina okuba nga olina ka reflector jacket bulungi ddala olina okuba nga olina helmet olina okuba nga olina ebyogera ku pikipiki gy'ovuga olina okuba ne license driving license ebikwekweto bikyagenda mu maaso abavuzi ba bodaboda abamu beemulugunyiza ne bagamba nti abasajja bano kirabika ebikwekweto babikola naye byakwagala kutujja mu kasente sebo okukwata pikipiki yo ne bw'oba otuukiriza ebisaanyizo katugambe obadde tulina ka reflector jacket ne bakukwata ng'ebirala obirina ne bw'oba ng'ogifunye ng'ogiguze sebo okukuddiza pikipiki yo bamala kukuggyako ssente abamu baagaye babaggyako emitwalo wakati wa 10 mitwalo 15 mitwalo 20 n'okweyongerayo waggulu kati kino kyandibanga ate nabo bano asajja baataddewo kakudyuka akutujjamu bujja ssente oluvannyuma okubeera nti bwe mba ntuukiriza ebisaanyizo lwaki temunziriza ekidduka kyange neŋŋenda n'enkola emirimu gyange so n'olwekyo yembeera eriwo olunaku olwaleero abavuzi ba bodaboda beemulugunya mu ngeri emu oba endala omanye Uganda okusoomoozebwa kwe tulina nti amateeka amateeka tugateekawo naye gakwasisa yensonga okusinga okugakwasisa kuno yensonga nti ojja kulaba ebikwekweto bino bijja kutambula kati byatandika ku lunaku olw'okusooka bimazeeko sabbiiti ennamba bigenda kuweza ate wiiki nnamba naye ojja kwesanga nti oba oliawo bigenda tutambula wiiki emu oba wiiki bbiri biggweewo ebisigadde biggweewo olabe nga bavuga tebalina reflector jacket bavugira muwanuwe bavuga tebalina helmet buli omu ng'avuga nga bwe bibadde era bulijjo n'olwekyo era tuzze tubiraba bino si kyekikwekweto ekya bodaboda ekisoose bizze bibeerawo enfunda eziwerako naye nga weesanga nti bibeerawo kaseera ne bivaawo bagamba helmet bangi badde tebavuga pikipiki nga helmet tekuli olwaleero bavuga abantu abasoba n'ababiri oli n'atikkako basatu ne batambula so n'olwekyo ebiseera ebisinga amateeka gano abamu galeetebwa ebiseera ebimu galeetebwa naye nga galina bye gagenda benefitinga abamu ku bo so si kuba nti kutereeza nteekateeka eya industry oba ey'omulimu gwonna oguba gukwatiddwako mu ngeri emu oba endala ebikwekweto bino bibanga byakutereeza ntambula za bodaboda mu Kampala kwoteeka n'eggwanga lirina okutwalizaamu bisigale nga bitambulira ku mutendera ogwo naye bwe binaatuuka mu maaso ate ne tulaba nga bazzeemu okurelaxinga tewali kigenda mu maaso kiba kitegeeza nti waliwo ekigendeerwa ekyabadde kyagala okutuukirizibwa kati kyatuukiridde nga bwe mujjukira ebikwekweto eby'emisipi ebya speed governor oliyo olwamazaawo sitooku ye ey'emisipi ne babijjawo olwamazaawo sitooku ye eya speed governor ne babijjawo n'ebirala ebiringa ebyo n'olwekyo ebintu bwe biba nga bitambula bwe bityo tuba tetusobola kubanga tukulaakulana ng'eggwanga industry ey'entambula tesobola kubanga ekulaakulana bijja sigala nga bwe biri mutunulire ne ku zi stage olwaleero Kampala buli wamu wonna wonna wajjudde bodaboda ya stage ya bodaboda buli wamu wonna wonna walina okubeerawo demarcations ebifo ebimanyiddwa ebitongozeddwa nti bino byebifo ebibeera mu stage za bodaboda nga n'omuntu amanyi nti wabisanga naye okubeera nga buli omu waasanze wa parkinga buli omu waasanze wa creatinga stage weesanga nti oba oliawo management ey'ekibuga okulaba nti bakwasaganya industry y'entambula ebeera nnafu mu ngeri emu oba endala kyokka tebaga nti kati kwenfoosinga kino kyakwambala bujaketi awo ng'emiggo givaayo zibatuuni zivaayo
Olyo olumazawo stoko yenga ng'emikono bajjako nga badda waka nga batuula. Okay. Ensonga eyo ekyagenda maaso era ekyaliwo olwaleero bannayuganda bakyalina embeera ey'obweraliikirivu kwoteeka n'okwebuuza ebibuuzo bikyali bingi ebitannaba kubanga biddibwamu. Lwaki abantu bawambibwa? Lwaki abantu bakwatibwa ne batwalibwa mu bifo ebitategeerekeka nga tebatwaliddwa ku poliisi, tebatwaliddwa mu bifo omuntu wasobola n'okubasanga? Kiki ekigenda mu maaso? Abductions zeeyongedde mu ggwanga, abantu ebibuuzo bikyali bingi. Mulaba olwaleero wakyaliwo okwebuuza ku byabadde eri mu bitundu ebyeruweero ewa Alhaji Nadduli, omu ku abo abaleeta gavumenti eno eriko mu buyinza, olw'abafamire ye ababadde batwaliddwa ku byekuusa ku mbeera eyali mu bitundu by'ebusiika, naye ate oluvannyuma ne bayimbulwa ne bazzibwayo ne baddayo. Ab'ebyokwerinda ne bavayo ne bagamba nti twabadde tuwubisiddwa mu kubakwata nga tumanyi obaoliawo babadde n'akakwate ku byabadde eri ebusiika ate n'awalala, naye twagenza okwesanga obaoliawo baatuwadde amawulire nga si matuufu, ne tubata ne tubazaayo. Naye ate jjukira waliwo abalala bangi abakwatiddwa abatannaba kubanga ate bakomezebwawo ng'abantu baabwe tebamanyiwa we bali. N'olwekyo okukaba kukyali kungi, n'amaloboozi gakyali mangi, ebibuuzo bikyali bingi ebyetaaga okuddibwamu. Abantu bakwatibwa batwalibwawa, era lwaki babeera bakwatibwa mu ngeri efaananako bwetyo? Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *160*2 okugula banda endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Gali ku 17 akatonyeze 9 Paul FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. The Inside Story olunaku lwa kutaano ne muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald. Njagala okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyagadde okubanga ate okolera awakaawo ng'onoonyeza omulimu gubuze oba emirimu gyo gyataataagana nga bwe mumanyi embeera eyagwawo mu kiseera kino mu ggwanga. Bizinensi zonna zaataataagana, naye ng'oyagala kubanga obaako okuyiga ky'olina okukola oba ng'okolera waka, bannaffe abamulangira bugs bakugamba nti basobola okubanga bakuyamba. Genda kati oyiga okukola ensawo ez'abakyala n'abaami mu maliba, nga zino zibeera ku mutindo gw'ensi yonna, ng'osobola okuzitunda mu mawanga gonna nga ozikoze bulungi nnyo. Katale k'ensi yonna za ttunzi. Oyanirizibwa gwe wenna tebasosola mu myaka oba kikula kya muntu. Yanguwa kati osobola okubanga weewandiisa kushinyisa emitwalo 30 gyokka, ate ng'osobola n'okusasula ku kibanja mpola. Osasula mitwalo 3 ne bakuyigiriza okukola ensawo z'abaami n'abakyala nga ziva mu maliba ku mutindo gw'ensi yonna. Bakubire ku 0709 93 44 84 0709 93 84 be bamulangira bugs Uganda abavuddeyo okubanga ate bakutaasa mu mbeera efaananako bwetyo. Aba Wema Homes Limited. Wema Homes Limited bano bakutuusaako biodigester septic tanker ez'omulembe, kabuyonjo ey'omulembe ng'egenda mu kifo ekifunda. Oyinza okubanga ekifo ekyo kifunda naye ng'oga kati ate kabuyonjo ngenda gisimawa. Bannaffe aba Wema Homes Limited basobola okubanga bakusimira bulungi nnyo kabuyonjo mu kifo ekifunda. N'olwekyo batuukirire abalina ennyumba ez'abapangisa, amaka, amasomero, hoteli, amasinzizo, mwenna mubeeyune basobole okubanga ate babakolera ku nsonga ezo. Bakola n'ettalazo mu dizayini zonna ez'enjawulo. Basangibwa wali Wakiso ku kizimbe kya Meeya. 0701 89 31 yessimu kw'osobola okubasanga, oba 078 6 68 39 8 naye osobola okubafuna bulungi nnyo aba Wema Homes Limited. Shafik Property Services Limited. Shafik Property Services Limited gwe wenna yeetaaga ettaka. Yeetaaga ettaka. Balina estate empya wali okumpi ne Ndejje University main campus. Estate eno balina poloti kuviira ddala ku $3 million.
miliyoni 3 miliyoni 6 miliyoni 10 12 nawe ayagala eyakawumbi zonna bazirina ate nga ettaka lyabwe teririiko nkayana tojja kusangako nkayana zonna ebintu byabwe biyita mu makubo matuufu ne boogenda n'obinoonyerezaako aba Shafik Property Services Limited obuntu bulamu n'obwesigwa kyekintu kye basooka okukuuma batuukirire ku 0788 94 57 53 0788 94 57 53 basobole okuba nga bakufunira ettaka eritagenda kuba nga ate likuteeka mu nkayana zonna. Bano be bannaffe aba Greenworld Herbal Clinic. Greenworld Herbal Clinic bagamba nti gwatawanyizibwa ebirwadde ebyenjawulo omuli okusanyalala, olina stroke, okubwa entunnunsi ez'okumukumu, olumizibwa mu ndira, olina ebizimba, kwoteeka n'endwadde endala. Aba Greenworld Herbal Clinic bagamba nti ekyokuddamu batuukirire babeere nga bakujjanjaba bulungi ddala, balina eddagala lyonna ery'ebirwadde ebyo ebyenjawulo ebitera okuba nga bitusumbuwasumbuwa ne bitutawaanyatawaanya. Basangibwa wali Gayaza Kayunga Road awo ku kalina eriko omulongooti okuliraana Voice of Gayaza. Oba obasanga bannaffe aba Greenworld Herbal Clinic babeere nga bakujjanjaba bulungi nnyo. Sooka obakubire ku ssimu 0700 13 91 0 0700 13 91 0 omanye ate ebisingawo ebibakwatako obeere nga osobola okujjanjabwa obulungi ddala. Kaseerako wanga kuwanga tukusagulira amawulire agookya era amasu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda. Wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Okay, buterevo gwanga ku gwanga one of the Inside Story olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tutabaala amawanga ag'enjawulo tubeere nga tukubuulira ebintu nga ebitambula mu mawanga ago. Tusookeddewo olunaku olwaleero tusookedde eri Mynamar. Tusookedde wali en Mynamar agwanga eryo mulimanyi bulungi ddala. Mynamar yali baali baliyita Bama, mujjukira bulungi nnyo eggwanga eryo bayitanga Bama. Oluvannyuma ne balikyusa ne baliwo erinnya erya Mynamar. Gye tusookedde ebiriyo nno si birungi. Mwali mulabyeko gavumenti gye bayita gavumenti Ettemu. Mwali muwuliddeko ku gavumenti Ettemu ye Mynamar. Bannanga abasajja tebasaaga bali maama nnyabo. Njagala mujjukire bulungi nnyo mu mwezi zaali ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka gwe twakakuba emabega 2021 waliyo okuwamba obuyinza mu ggwanga lino erya Mynamar. Amagye bwe gavaayo ne gajja ku gavumenti ennonde oba abakulembeze abaali balondeddwa mu kalulu akaaliyo ku nkomerero y'omwaka ogwa 2020 ne bajja ne bamamulako gavumenti eyaliko. Mujjukire bulungi nnyo yali ekulemberwa omukyalo oyo eyali omulwanirizi w'eddembe. Mujjukira bulungi baamukwatako ne bamusiba n'emirundi egiwerako y'omu ku bakyala abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu era abakyala Injesa Biggu abaavuddeyo ne basibwa emirundi egiwerako. Mujjukira bulungi nnyo omuwala oyo Aung San Suu Kyi baamusiba emirundi egiwera naye oluvannyuma baategeka okulonda ab'ekibiina kye era okukakana nga bamulonze okubanga y'omu ku bakulembera eggwanga lino erya Mynamar. Naye amagye ne gavaayo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2021 ne babajja mu buyinza. Waliyo kudita which was successful. Ne babajja mu buyinza ne bakwata Aung San Suu Kyi kwoteeka n'abakulembeze abalala ne babaggalira oluvannyuma lwa kudita eyo. Kati okuviira ddala omwaka ogwo mu 2021 okutuuka olwaleero kubanga jjukira bwe baamala okuwamba obuyinza ab'amagye ne bajja ne bateekawo ate gavumenti ey'ekiseera ng'ekulemberwa bo bennyini. Jjukira baateekako omusajja General Min Aung y'abaakulembera eggwanga eryo ne balangirira emergency oba ne balangirira oba ngiyite kafyu. Baalangirira akaseera ak'akazigizigi ka mwaka mulamba
nakati bakyali mu kaseera akakazigizigi mpaka mwezi gwa kubiri omwaka ogujja bakyali mu kaseera naye mu kiseera ekyo ekyakazigizigi okuva omwezi ogwokubiri okutuuka olunaku olwaleero abantu abattiddwa mu ggwanga erya Mynamar toyinza kubala. Alipoota evaayo eraga nti abantu abawera ddala 27,683 be baakattibwa okuva omwezi ogwokubiri we batandikira ate emergency we balangirira ebiseera ebyakazigizigi ng'amagye gamaze okuba nga gawamba obuyinza munda mu ggwanga lino erya Mynamar. Waliwo olwaleero waliwo omusajja abadde nnyo critique nnyo eri gavumenti y'abannamagye eno y'omu ku babadde bavaayo ne boogera ku nsonga nga bwe ziri mu ggwanga lino erya Mynamar n'okulwanirira eddembe ly'obuntu adamanyiddwa nga Sangtongmo bugenza okukyanga omutwe gwe guli ku geeti y'essomero. Jjukira abasajja bano bwe bamala okuwamba obuyinza wali abaavaayo ne bagamba naye mu butuufu abasajja bano batujooze wadde bo balina emmundu naye naffe katukozese eddoboozi lye tulina tubeere nga tusobola okuba nga twerwanako. Ne batandikawo ekibiina bakituuma National Unity Platform. Nedda bakituuma National Unity Government. National Unity Government NUG. Bannange kale ne batandikawo ekibiina ekyo ekya National Unity Government NUG kyakolebwa abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze b'amadiini abaavayo ne bawakanya engeri bannamagye gye batwalamu obuyinza ne wabaawo abakulembeze ab'ennono ne wabaawo abakulembeze b'ennono bonna ne beegattira wamu ne wabaawo abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu kwoteeka n'abamu ku bajjeno abaali mu gavumenti eyaggyibwako bannamagye abaali mu gavumenti eyaggyibwako kwe kukola ekibiina ekyo. Kati omusajja ono Sangtongmo y'omu ku abo ababadde aboogezi ab'amaanyi ennyo mu kibiina kino ekya National Unity Government era asangiddwa nga omutwe baamukutte ne bamutemako omutwe ne bagutwala ku geeti y'essomero erimu lyabadde akulembera. Abasajja bano bannamagye ku bantu abasoba 2,000 be baakatta okuva omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde n'okutuusa olunaku olwaleero bakyagenda maaso n'okutta. Jjukira baalangirira kafyu n'akaseera akakazigizigi nga baagala okuba nga beezimbako olukomera olw'amaanyi ddala okusobola okuba nga ate tewali muntu yenna avaayo okuba nga abaŋŋanga. Baateekawo akabinja ak'abasajja balumira mwoyo abasajja abagenda maaso n'okuba nga batugumbula abantu ak'enjawulo kano ke basinga okuba nga bakozesa ne bateekawo gye bayita Event Data Project. Eyo nayo gye basinga okuba nga bayitamu okukola ebikolobero byonna bye batuusa ku bannansi. Okuva omwaka oguwedde okutuusa olunaku olwaleero wakabeerawo violence ezisoba mu 1.5 mu ggwanga lino erya Mynamar. Amagye gamanyi n'okukwata ennyonyi ssebo ne gasitula ennyonyi ne gagenda ne gakuba emizinga mu bantu aba bulijjo naddala abo ababeera bavuddeyo okubeera nti balaga obutali bumativu engeri amagye gye gatambuzaamu ate eggwanga lino erya Mynamar. Jjukira eggwanga lino libadde mu katuubagiro ak'okusika omugwa mu byobufuzi okuva lwe lyafuna obwetwaze mu mwaka gwali 1948 okuva ku basajja ate Abangereza be baali bafuga ekitundu kino ekya Bama be baali bakifuga era mu biseera bye yali ekyayitibwa Bama. Kakati tekibeerangako eggwanga lino teribeerangako na gy'oyinza okuyita peaceful transition of power nti obukulembeze buve mu mikono egimu bugende mu mikono emirala mu bulungi. Bintu byakusika muguwa bintu bya mundu bibeerawo. Kakati wali mu kulonda okwo okw'omwaka 2020 we baleetera Aung San Suu Kyi awo we baali bafunyeeko kokka ku buweerero nga bafunye ku gavumenti ezze mu buyinza naye nga si ya mundu. Mu bbanga ttono nnyo teyamalako na myezi giwera 5 ng'amagye gamumaamuddeko. Akati kyekiriyo bakolera ku oda y'amagye yeekola mu ggwanga erya Mynamar. Abantu ba bulijjo babatanga bwe baagala teri abuuza teri agamba nti lwaki mutta abantu tewaliiyo. Nalabeko waliwo omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna abamuyita Charles Santiago yaliko mu palamenti ya Malaysia yavuddeyo n'ategeeza nti bannange ensi eva yeetaase Mynamar. Bannansi bali mu kutugumbulwa awatali agamba eggwanga lyabwe baavu ekigenze ewala naye tebalina ddoboozi lyonna. Amagye gakozesa amaanyi nga bwe gaagala okuba nga gatugumbula bannansi munda mu ggwanga eryo awatali muntu yenna ayinza kuyamba. Byebiri mu ggwanga erya Mynamar awuliriza mu kaseera kano okyali ku 107 akatonyeze 9 Paul FM
Ekkula ly'omuntu wa bulijjo gwanga ku gwanga wano mu the inside story lunaku lwa kutaano olunaku olwaleero. Ukraine agaliyo agavaayo. Abasajja bagambye aba Ukraine bagamba tetugenda kupapa mulundi na gumu. Abasajja bano balayika batusibye kiwaani. Abasajja bano aba Russia bandibanga batusibye kiwaani nti kakati bavudde wali Kherson bakoze withdraw tugende tuyingire balyoke batuzingize balyoke batugaaye. Agamba tetugenda kupapa mulundi na gumu kuyingira wali Kherson. Lwaki Ukraine egamba nti tegenda kupapa kuyingira Kherson? Bagamba nti Putin okuvaayo n'agamba nti kati akoze withdraw. Tosobola gamba nti eyo toto withdraw. Wadde nti amagye ge gatandise okubanga gaamuka ebitundu ebyo okufuluma naddala mu bitundu naddala ebitundu ebyenjawulo ebibadde bisinze okubanga bimamirwa amagye aga Russia. Naye kandibanga kakodyo. Bagamba nti kati amagye agamu ku magye oba abamu ku bajaasi ba Russia batandise okuintegratinga mu bantu aba bulijjo mu bitundu ebyo eby'e Kherson. Nti abantu bano aba bulijjo singa amagye ga Ukraine gajja ne gayingira nga gano aga Russia gamaze okulaga nti gakoze withdraw, abantu bano bagenda kutandika okulwanagana n'amagye aga Ukraine nga balaga nti bantu ba bulijjo be balwanagana nago nti baresistinga baagala basigale nga batambula n'amagye ga Russia. Kumbe magye ga Russia gennyini geefudde nga abantu aba bulijjo ne ga-integrating abantu aba bulijjo mu bitundu eby'e Kherson ge gatandise okubanga ate gakuba abalwanyi ab'eggwanga erya Ukraine. Yensonga lwaki abasajja aba Ukraine bagambye tetugenda kupapa kuyingira wali Kherson, kabakole withdraw naffe tusigale nga tukyabasizza kasiiso okutuusa nga tulabidde ddala nti amagye gaabwe gafulumidde ddala ne gava mu ggwanga erya Ukraine ne gaddayo mu ggwanga erya Russia. Awo tujja kusobola okugenda twokyupayinge ebitundu bye babadde bawamba. But as of now batusanze tulaba. Essaawa zigenda kuwera n'ekitundu ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa MTN. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Kale smartphone ku bei layisi, esimu empya kapyata ku kibanja mpola. Customer nkuyambe ntya mukwano? Bambi mbadde njagalayo ka smartphone nga kakola bulungi ku internet nga ne kamera eri ku muzuuri. Obimanyi naawe. Ezo tulina nnyingi. Olina meka? Totya yogera nnyo. Tulina eza budget zonna. Mukama wange ogula simu oba ogula lindazi? Weefunire smartphone empya tuku ku bbeeyi ensaamusaamu okutandikira ku siringi 14 z'osasula buli lunaku mpolampola okumala ebbanga lya myezi 12 mirambirira. Buli simu ejjirako MB za 5 eza buli lunaku ku bwereere. Genda ku MTN Service Center oba ku dduuka lya M-Kopa weeroboze mu masimu gaffe aga Samsung n'aga Nokia agalina zikamera ennungi ddala n'ebirala ebisikiriza. Awo otandika okusasula mpolampola. MTN wamu ne M-Kopa. Weewala abafere. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mujebale, nze Gloria, abasinga mumanyinga Baby Gloria, nze kafulu wa Movitable Jelly ne Movitable Soap. Era ng'olwaleero nina amawulire amalungi gy'oli. Movitable Jelly ne Movitable Soap kati ali mu ndabika mpya ekuleetera okuwulira obuvumu. Endabika empya nga tekyalina akawoowo akafa ak'obutonde, akyalimu amaanyi agawonya ng'ate era muweweevu ku lususu. Kati nogenda weefunire Movitable Jelly ne Movitable Soap ali mu ndabika empya naawe wezze bujja buli lunaku. Movitable Jelly ne Movitable Soap bikolebwa Movit. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first.
erungamizibwa banka enkulu ya uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya deposit protection fund of uganda paka ku miliyoni 10. nga mwenna bwe mukimanyi MTN Kampala Marathon ekomyewo era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana babebi. Temunfuna bubi, sitegeeza buno bubebi obulya ssente, njogera ku mabujje gano. Wegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022 okwewandiisa nyiga *M65*777# oba kozesa Momo app. Zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kuddaabiriza amalwaliro g'abakyala mu bitundu bino wammanga, Kawaala, Kisenyi, Kabongo mu Karamoja ne Kachumbala mu Teso. Biwagiddwa Huawei, Stanbic, Momo, NBS Sport, New Vision, Renzori ne Uganda Athletics Federation. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Mama Naiga ndi mubwera aliikirivu. Nawulidde nti gavumenti yagaddewo amasomero. Sinzaalika abaana abalala abazibu bazunga kuno mpaka kuli bannange mpulira obuzibu senga basigalayo ku masomero naye tekisoboka. Mama nakawooya gwatamanyi nti omusomo oguteekebwa abapal FM ogwagunjuka gwakomyewo omwaka guno toddamu kweraliikirira. Omusomo gugenda kubeera ku Wakiso Muslim ate nga bagutegese mu nnaku zino ezibu ennyo eri abaana baffe ez'ebikujjuko okuva nga 24 omwezi ogwa Desemba mpaka nga 1 Januari omwaka ogujja 2023. Kati nze kangende mpandiisa abange naawe ojje owandiise ababo ku mitwalo 15 gyokka buli mwana. Nange kaninde tata nakawooya mbimuyitiremu ekiro tulabe kye tusalawo. Kunjuka yetabamiruka w'abawummuze akutegekebwa rediyo y'enganzi 17.9 Pal FM ng'agendereddwamu okubangula abawummuze okubasobozesa okwenganga okusoomozebwa kw'omulembe guno. Anti abazadde bangi tetufuna budde kwogera n'abaana baffe. Kati ng'oyagala omwana wo abeere omu ku abo abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno, jangu omuwandiise wano ku Pal FM n'emitwalo 15 gyokka. Ng'enteekateeka eno yakuyindira ku ssomero lya Wakiso Muslim nga yakukulungula wiiki emu okuva ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba 2022 paka ng'ennaku z'omwezi 1 Januari 2023. Ku mulamu ogugamba nti okuteekateeka omwana okumusobozesa okwenganga okusoomozebwa kw'omulembe guno. Abasomesa bangi ab'okubeerayo okuli bamashekh, basenga, bakansalas, bannabitone kw'ossa n'abantu abatutumufu mu ggwanga nga bakuyamba omwana wo okuzuula ky'asobola okukola n'okumuluŋŋamya ku ngeri gy'ayinza okutuuka ku birooto bye. Wandiisa omwana wo leero mugunjuka 2022 wano ku Pal FM. Laba TV ng'okozesa essimu yo ng'awatali kusasula nsimbi zonna ku StarTimes kokka. Kwataganya essimu ye yaseereza ne StarTimes decoder olabe TV w'oyagalira obudde bwonna. Era decoder eno osobola ogikwataganya n'essimu endala 3 olemu okusibwa obuzannyo bw'osinga okwagala ku Makula TV, StarTimes Uganda Premier League, kusanyuka Prime n'amawulire nga gakagwawo. StarTimes on, entertainment on the go. Kativimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Depositinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mpola mu nkola ey'olunaku, wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno ejjirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World. Weegulire essimu eno eya MTN Kabode Super Easy okuva mu MTN. Everywhere you go MTN, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Nkwanjulira abasewagudde Quality Bakery abakutuusaako sewagudde fresh cakes. Balina cakes mu sizes, fashions ez'enjawulo. Jangu okole odayo bakolere keki yonna gye weetaaga. Jjukira nti gwe owa birthday party keki zibeerawo essaawa 24. Naawe ayagala okusuubula oba wa supermarket, jangu okole odayo. Basangibwa Nansana ku Kibulooka ku Yesu Amala wamu ne Kasubi Makerere Road ku Princess Complex. Give to ate mu abali mu bitundu
bye Kawanda. So good fresh cakes musobola okuzifuna branch yaffe ey'Ekirinyabigo Kawanda ewaka Sumuluzo okulinana Voice of Kirinyabigo. Bakubire ku simu ng'oyita ku noti 757 noti 5 10 wamune noti 776 40 tukulindiridde. Gwanga kuwanga kaserako aka gwanga kuwanga tukusagulira amawulire agokya era masu okwetolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku semazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda. Wano mu Inside Story munda mu bisenge by'amakulu. Okay, buterevo kyali mu the Inside Story wano ku 17 akatonyeze mwenda Paul FM ikula ly'omuntu wa bulijjo. Nze muzukulu wa Mugema Katumba Gerald. Tuli mu kanyomero kaffe gwanga ku gwanga na kugambye nti weteeketeke ngenda kuwa ate omukisa oberenga obuuza ekibuuzo kyoyagala okubanga ate oddibwamu era kyoyagala okumanya ebintu bitambula bitya okwetoloola ensi yonna. Bannaffe aba Etihad Islamic Nursery and Primary School basangibwa bano bakugamba nti bali ku musingi gwa Buislamu, balina staff 2 esomesa oluzungu kwoteeka n'esomesa eddiini nga bayigiriza omwana. Bw'obakwasa omwana bamuyigiriza bulungi nnyo Ekolani ate n'okumwagazisa eddiini eri abaana abawala n'abalenzi. Balina standby generator, amazzi weegali bulungi nnyo kwoteeka n'emmere ennungi eri abayizi bonna. Basangibwa wali ekyengera Kazinga ku luguudo olw'e Masaka. Okyamirawo ku tempo oba osobola n'okuyita wali ku lw'Ennakawuka n'okyamirawo mu kikajjo ku kidda e Kazinga. Bannaffe aba Etihad Islamic Nursery and Primary School basange ku ssimu 0753999902 osobola okubanya eti ebisingawo. Twala omwana wo mu ssomero erigenda okumugunjula mu byensoma obulungi ddala ate nga n'ebyeddiini tebamulese mabega. Multazam Tours and Travel gwayagala okubanga ng'otambula bulungi nnyo, otambule ng'omukungu, otambule nga bakulabirira bulungi nnyo. Oyagala genda Madina, oyagala genda Mecca, oyagala genda wa, oyagala genda kulambula wa, wonna oyagala aba Multazam Tours and Travel be bagenda okutambuza obulungi ddala. Bakutambuza nga mukungu era otambulira ddala nga mukungu yennyini. Tokusobola kwejjusa ng'ate obeekutte. Yonna gy'oyagala okulambula, gy'oyagala okutambula okugenda, basobola bulungi nnyo okutuusaayo. Ofiisi zaabwe ziri awo okuliraana ne Masjid Yusuf. Bakubire ku ssimu 0705 05 06 33 0705 05 06 33. Osobola okubanga ate obasanga bulungi ddala ku ssimu eyo obeere ng'omanya ebisingawo ebibakwatako bulungi ddala. Gwe n'omuzadde bakugamba nti bw'olirwogula omugaati bw'oba oddayo ewaka teweerabira kutambula ne ka Prestige Margarine. Tambula ne ka Prestige Margarine ako kasiiga ku mugaati omwana ajja kulya yeenuguune bulungi nnyo amanye nti taata yaguze omugaati mu butuufu nga kuliko ka Prestige Margarine. Genda mu dduuka osobola okubanga ate okeefunira mu kikuubo gwayagala okusuubula mu bungi. Mu kikuubo awo ku Chapa General Enterprises opposite ne Nambus Arcade osobola okukafuna obulungi ddala ka Prestige Margarine n'osobola okubanga ate abaana bo bawa ekyo kyennyini kye beetaaga naddala ku mugaati oba ebyokulya ebirala byonna kubanga alimu ate ebiriisa abaana obulungi ddala nawe omuntu omukulu obyetaaga. Abannaffe aba Uganda Halal Bureau, Uganda Halal Bureau kino kitongole kya Uganda Halal Bureau bavunaanyizibwa kwekenneenya wamu n'okukakasa omutindo gw'ebintu ebyo tukozesa oba ddala biri halal nga kuno kuliko ebyokulya, ebyokunywa wamu n'ebirala byonna. Basangibwa wali Koodi Kampala Sir Apollo Kaggwa awo we basangibwa wennyine okumpi ne Bakery ploti ey'okubiri Dairy Gardens. Kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halal nga bikebeddwa abakugu bennyini abakakasiddwa. Bannaffe bano aba Uganda Halal Bureau be bakugu abakakasiddwa okukebeera ebyokulya byakunywa n'ebirala by'osobola okukozesa n'omanya nti mu butuufu ddala bino biri halal. Oba olina omukolo gw'otegeka ebintu sooka obikwase aba Uganda Halal Bureau babikebere bulungi era babyekenneenye bagambe haji genda ogabula abantu bo. Ebyo byonna biri halal, buli anaabirya empeera agenda kufuna y'amaanyi ddala.
batuukirire ku 0753 79 75 69 osobola okuba ate ng'omanya ebisingawo ebibakwatako. The inside story eggwanga ku ggwanga wali mu ggwanga erya Kenya bwe nkutwalayoko katono agaliyo agavaayo ndabyeko wano nga palamenti yaayo emaze okuba nga ate efulumya ensimbi ekakasizza ensimbi ate eziwerera ddala obukadde bwa $3.7 emaze okuzikakasa nga zino zezigenda zeziteekeddwawo okulabika nti basindika amagye oba abajaasi abawerera ddala 1000 abagenda okutwalibwa wali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku mission ey'okukuuma emirembe ba peacekeeping mission. Kitikakasiddwa nti sente zino parliament imaze okuba nga ate eziyisa naye nga wabaddewo Cox k'omuggwanga abamu ku babaka aba parliament bagamba nti ezo sente tezeetaagisa kubanga Kenya erina ebizibu ebyayo ebigimala. Ekisooka yenna security problems nti abasajja bano ab'e Somalia abasajja bano ab'e Somalia bagikolako obulumbaganyi buli lukedde mu bitundu ebyenjawulo naddala eri ebitundu ebyekisimayo kwoteeka n'ebiriraanyeewo. Nolwekyo nga Kenya egamba ate ne foreign debt n'ebbanja ddene nnyo amawanga ag'enjawulo agawola Kenya. President Uhuru Kenyatta mu kiseera wabeereddewo alidde amabanja mangi nnyo okuva mu mawanga ag'enjawulo okusobola okuyimirizawo ekonome ya Kenya. Kati ng'ago gonna galina okuddamu gasasulwe. Kati abamu ku babaka nga bagamba kati ate okukwata ssente tugende tuziteeke mu peacekeeping mission zigende mu ggwanga erya DRC. DRC si kugamba nti tulinaaniganye, bali obugugulano obwabwe buli wakati wa DRC kwoteeka n'eggwanga erya Rwanda. Lwaki tuyingira mu nsonga zaabwe mu kiseera kino zoyinza okugamba oba oliawo zitukwatako nga East Africa naye basobola okuba nga bazeekolerako naye gye byaggweredde nga palamenti eyisizza ssente ezo obukadde bwa $3.7 Kenya zeyisizza zeetaddewo okuba nga ate esindika amagye amakuuma ddembe wali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kitegeezeddwa nti amawanga amalala gasuubirwa okuba nga nago gasindika battalions 2 okuva mu Uganda, Burundi ate kwoteeka n'endala okuva e South Sudan. Zonna zigenda wali ku mulimu ogw'okukuuma emirembe mu ggwanga erya Congo olw'abasajja bano aba M23 abeeyongedde okuba nga ate bafuuka ekyonga munda mu ggwanga eryo. Mu kiseera kyekimu nga tukyaliko mu ggwanga erya Kenya wennyini bannange vice president w'eggwanga eryo Rigathi Gachagua yamyuka president William Ruto ow'eggwanga erya Kenya wona avuddeyo n'asonyiyibwa emisango egy'obuli bw'enguzi egibadde gimuvunaanibwa. Ssaabawabi wa gavumenti eya Kenya avuddeyo n'amenyawo emisango egyo nga you are now free. Rigathi Gachagua, you are now free. I don't want to hear anybody calling Rigathi Gachagua that he is corrupt. He has never been corrupt. He has never been corrupt. Myaka miwanvu nga bali ku musango ogwo nga kigambibwa okuba nti musajja mukulu oyo Gachagua yabulankanya obuwumbi 7 n'obukadde 4 eza Kenya ziri mu million dollars nga 6 oba 7. Omusango guluddewo nno. Waliwo ne banne abalala 9 bwe babadde bavunaanibwa mu musango gwe gumu guno ogw'okubulankanya ensimbi okuva omwaka oguwedde mwezi ogw'omusanvu babadde bali mu kuwera ennemba n'omusango guno. Era DPP ow'eggwanga lino erya Kenya avuddeyo n'agamba abamuyita Victor Wakumere avuddeyo n'agamba abalamuzi batudde ne beekenneenya era ne batangula bulungi nnyo byonna n'obujulizi bwonna obubaddewo buli kimu kyonna omulamuzi Victor Wakumere yagambye ebyo mbadde nsomyemu byate mbadde ntunuulidde ate gundi statement gundi gyawandiise gyakoze Nurdin Haji yoyo DPP wa Kenya agambye nti twebaza omulamuzi Victor Wakumere okuvaayo n'azuula naga vice president baali bamuwaayiriza teyali anguzi ne banno omwenda bonna ne babejjeereza munda mu ggwanga lino erya Kenya naye ng'ajjukira nti omusango guno gumaze ebbanga nga gutambula
okutuusiza ddala ate Gachagua William Ruto yamugjayo n'agamba nti kaakati ono yaba abeera running mate wange n'abeera vice president w'eggwanga lino erya Kenya ne banne bonna 9 bwe babadde babavunaana mu musango ogwo ne bagenda mu maaso kubanga nabo ate bejjerezeddwa abula bannansi banyiivaga ne bannange naye bannange omunaku akoze atya olw'okuba ono yafunye ekifo kya vice president kaakati enguzi yaweddewo omusajja yabulankanya ensimbi za gavumenti ne banne 9 ne babulankanya ssente naye mu butuufu ddala kaakati olw'okuba kati vice president jjukira nti kooti ya Kenya ento yali yamugamba alina okusasula $1,000,000 miliyoni za Kenya eziwera ddala 22 kooti ento bwe yali yamugamba nga zalina okuddamu asasule singa omusango ogwo guba gumusse mu V kuba baali bagututte eri mu kooti enkulu kati awo ne bagukwasa omulamuzi oli gwe nkugambye wakumere avuddeyo n'agamba Gachagua has never been corrupt and he will never be corrupt is our vice president. Naye bannansi ba Kenya sibasanyufu olw'ebyo ebirangiriddwa mu butuufu omunaku ye waakufa. Abaana bali mu makomera babasiba mbu babulankanya ssente ababulijjo kyokka lengera abanene mu gavumenti babulankanya billions and billions of dollars naye babagamba nti emisango withdraw tebalina musango gwonna gwe baali bazizza ye Africa agamba omwavu takola ki tasinga musango nange ne Kenya nno nayo William Ruto ne Kenya ye Uhuru Kenyatta yaganira ddala okusindika amagye ebyokusindika amagye okwetaba mu gundi ezo yali yabigaana naye banne William Ruto oba agenda kutambuza atya Kenya bengeri gyatandiseemu nayo olabira ddala ng'ate Joe Biden agenda kusinkana Xi Jinping omulundi ogusookedde ddala bagenda kusinkana wali mu kibuga Bali mu ggwanga erya Indonesia mu lukuŋŋaana olw'amawanga 20 gannaggagga oba G20 the greatest 20 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'11 lwe lutandika wali mu ggwanga erya Indonesia kitegeezeddwa nti omulundi ogusookedde ddala Xi Jinping president w'eggwanga erya China agenda kusinkana ne Joe Biden ow'eggwanga erya America. Joe Biden bukyanga basinkanako naye mu biseera ebya Obama oli yali mu buyinza njukira Joe Biden yali atambula ne Obama wali basinkanako naye ensinkano egenda okusookera ddala nga Joe Biden president. Ensonga nnyingi nnyo ezigenda okwogerwako naye ensonga ya Taiwan eyo egenda kubeera ku mwanjo nnyo kubanga waliwo okusika omugwa wakati wa Taiwan wakati wa America kwoteeka n'eggwanga erya China olwa Taiwan yo China ekyatwala Taiwan nga territory yaayo America recognizing Taiwan as an independent country China kyetakkiriza era baga nti wakiri okwekuba naye nga tetukkiriza kubeera ng'owaganyaza Taiwan kakyali katwale kaffe yo America kyegamba nti ate ekyo tesobola kuba ng'ekikkiriza okuva minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu ggwanga erya America olwe yakyaddeko mu ggwanga erya Taiwan ate kyayongedde okuba nga kireetawo obugugulano n'okusika omugwa wakati wa America kw'oteeka n'eggwanga erya China era nga bategeezezza nti ensinkano eno egenda kuba nga etunuulira nnyo ate ensonga eya Taiwan China America Taiwan ye mulundi ogusookedde ddala okubeera nga ate basisinkana. Mbabuuzaako mwenna abali ku mukutu ab'omu katale awo ebwayisa awo ku byennyanja awo mbabuuzizzaako mwebale kuwuliriza Paul FM mwebale ensonga zikwasaganya bulungi nnyo ddala mwana mwatugabudde muli batabbu ekintu mumanyi okukikwasaganya baganda bange abawo mu katale k'ebwayisa awo ku byennyanja mwana ekintu bamanyi okikwasaganya mwebale nnyo mwana kyadde kya tabbu nnyo kate bwebanga weekend atawo kiyitirira bannaffe aba Zulafa Holdings Limited Zulafa Holdings Limited bano bazze okuyamba bannannyini mayumba oli bize olina bizinensi zo olina ennyumba zo naye ng'oli bweru oli America okola mirimu gyo oli Bungereza naye wano olina ennyumba z'abapangisa bakusumbuwa mu byensasula ogwo omulimu gukwase bannaffe aba Zulafa Holdings Limited bagenda gukolera bulungi nnyo ogenda kulya nsimbi zo nga olyanga mutiini
tewaliwo nakulebuukana n'abapangisa, tewaliwo kukola ki, gweolaba bulabi ssente nga zizze ziyiika buyisi. Bannaffe Abazulafa Holdings Limited ogwo omulimu bagukola bulungi nnyo okusololeza amayumba go, okugalabirira, okulaba nti buli kimu kitambula bulungi, kasita obakwasa obuvunaanyizibwa obwo. Bakubire ku ssimu 0701 361 29 kuba obakubira. Waliwo n'endala 0774 63 48 59. Bannaffe Abazulafa Holdings Limited bakugamba nti bakwasa omulimu ogwo obeere nga bateggwe, olya ssente zo za kaweweevu, obeere nga weeyagalira mu ssente zo z'okoze. Bannaffe aba Novo Biotech Limited baano bagamba nti bakuleetedde omusomo ogw'okwekulaakulanya. Tulina okukulaakulana, tuwulirize the inside story naye nga tukulaakulana. Ly'eggwanga erigenda mu maaso. Bakuleetedde omusomo gwe batumye ekyoto 2022. Ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogw'Okumu guno gwennyini gwe tulimo, mugenda kuyiga ebintu bingi: okulima, okukamula oyiro, okukola pink lip balm. Bannange bano nga bagenze wala, nali manyi bino babikolera China. Bayigiriza okukola aftershave wangi. Guno omusomo nga gw'amaanyi. Okola sabbuuni ow'emiti, basop, okola pads, okola ebijimusi ebiri organic. Wano nawo wakulu nnyo okola ebijimusi ebiri organic. Abasajja batusibyeko ebijimusi ebiri gundi. Bannaye mwebala aba Novo Biotech okujja okutaasa, okulimira awafunda, ayagala okulima awafunda, okola yogurt. Nali mmanyi bagundi bokka bebasobola okukola yogurt. Omusomo guno gutandika ssaawa emu ey'okumakya wali ku muzikiti ogwa Old Kampala mu Conference Hall, 50 okuyingira. Abaana abato 2.5. Omwana yawummudde, muleke kumutuuza waka, mutwale bamuyigiriza okukola sabbuuni. Tulekerawo okubanga tulebuukana ne sabbuuni, tube nga tumwekolera. Kujja kubaako ku 52.5 lunch ne certificate. Eyo byonna bwe bityo bibiri. Bakubire ku 0755 18 555 osobola okubanga atomanya ebisingawo ebikwata ku musomo ogwo ogutegekeddwa abannaffe aba Novo Biotech Limited. Ennaku za stress tuzifuuye mu ng'ombe, ennyiriri empanvu n'ebiwandiiko ebitamala wamu n'akalipagano k'ebidduka. Ekiseera kye kino okusasula ebisale eby'essomero by'abaana bo mu ngeri ennyangu ng'okozesa essimu yo. Nyiga *165*8 osasule ebisale by'abaana be eby'essomero ng'okozesa essimu yo ne MTN Momo. Okusasula ebisale by'essomero byakutwanguyira ne MTN School Pay. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. The Baganda call it munene. The Banyankole muhango. The Acholi date don't date. The Bagishu umubafu. It means king size freshness for all. Movit Family Soap is giving you a fresh start for your family. This soap is indeed so big. Tagwerera muwangazi ate it has a great kawowo. Onaba, kale nonabira ddala. Available in coconut, aloe vera, lemon and rose. Find the king size Movit Family Soap in all Dukas, supermarkets close to you. Movit all day confidence. Ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'Okumu omwaka guno 2022 kyakutokutanga sikisaanikire awo mu Mutesa 2 Stadium ewankulukuku nga ttiimu y'Enganzi Sports Club Village Ogosalongo ekyaza Wakiso Giant ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'okuyingira kwa mutwalo gumu erifa aba bulijjo ate VIP emitwalo 5. Jangu obeewo ng'omujulizi era tokkiriza kunyumizibwa mu nsiitaano eno. Anti enjovu ebbiri we zisiitaanira obusubi bwe bukigwako. Abantu b'e Kabojja, Kinaawa, Kikajjo, Kasenge, Kyengera n'ebitundu ebiriraanyeewo mufunye essomero erisambisa amagulu 2. Etihad Islamic Nursery Primary School, essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu nga likwasa abayizi Qur'an ey'ekitiibwa ku mwoyo kwennyini. Ku Etihad tulina staff 2 esomesa oluzungu n'eddiini. Essomero lino lya kisulo n'abava ebweru
eri abalenzi n'abawala. Ku Etihad tulina standby generator, amazzi, emmere ennungi eri abayizi baffe, kwogatta DSTV, ebyokuzanyisa by'abaana n'emmotoka ezibatambuza. Jjukira nti omuyizi ebikozesebwa bisangayo ku ssomero. Etihad tusangibwa Kyengera Kazinga okumpi n'Omuluka, oba kuba essimu noti 753 9 noti 2 kanjiddemu noti 753 9 noti 2. okwewandiisa kugenda maaso ku Etihad Islamic Nasaran Primary School, Kyengera Kazinga. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu note star 2 okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Emisinde gya Kampala MTN Marathon gikomyewo. Ku luno tudduka ku lw'abaana. Weewandiise kati ng'onyiga star emu 65 star 77 oba yita ku Momo app yaffe ofune kitiyo ku miwendo egisaliddwako okutandika nga 8 omwezi ogw'11 omwaka 2022 olwo weetegekera okudduka nga bw'onyumirwa ku Sunday nga 2 omwezi ogw'11. Essente ezinava mu misinde gino za kuyambako okusitula ebifo abakyala mwe bazaalira mu malwaliro nga Kawaala, Kisenyi, Kabongo ne Kachumbala. Emisinde gya MTN Kampala Marathon giwagiddwa MTN ng'eri wamu ne banywanyi baayo, Huawei, Stanbic Bank, Momo ne Rwenzori Mineral Water. Kino kirango kya njawulo eri abazadde ab'amasomero ba imamu n'abantu mwenna okwetooloola eggwanga. Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center twatandisewo enteekateeka ey'okusomesa abasiraamu bonna abandyetaaza okutegeera eddiini yaabwe mu kiseera kino eky'oluwummula olwa Desemba ne January, nga mulimu abantu abakulu n'abaana b'amasomero abasomera mu masomero agatali ku muzingi gwa busiraamu naye nga wandyetaaze bategeere eddiini yaabwe. Kati weewandiise oba owandiise omwana wo leero asobole okusoma eddiini ye mu kiseera kino eky'oluwummula. Okwewandiisa kugenda mu maaso wali ku Nabweru Community ku Kijegere. Okumanya ebisingawo kubira Sheikh Umar Kasule, omusomesa w'emmaali y'obusika ku Pal FM ku 0703 33 79 98 oba ku 0772 86 16 87 oba okubire ku Resident Director Haji Badi Lubega Kadunabbi ku 0702 58 95 62. Mujje tusome, tuyige, tutegeere eddiini yaffe. Biwagiddwa Ibn Qayyim Islamic Secondary School ekisozi Buddo. Downloading Amanda app ofune data ne voice bando ku rahisi. Funa MBs 3 ku siringi 10 zokka. Ogateko kuba amasimu ag'obwerere ng'okubira banno ku Manda Mobile. Koleza ne Manda Mobile. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omukutu guno gukutuusibwako MTN Uganda erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kati vimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Dipostinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mpola mu nkola ey'olunaku, wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno ejjirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World. Weegulire essimu eno eya MTN Kabode Super Easy okuva mu MTN. Everywhere you go MTN, amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Manda Mobile etuuse. Funa MBs rahisi okuba amasimu ku bwerere. Yanguwa kula SIM card ku dduuka lya Manda Mobile lyonna kuli okumpi. Kuleza ne Manda Mobile. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Ewagiddwa MTN Uganda era nga erungamizibwa Uganda Communications Commission. Nga mwenna bwe mukimanyi MTN Kampala Marathon ekomyewo. Era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana ba bebi. Temunfuna bubi. Sitegeeza buno bubebi obulya ssente. Njogera ku mabujje gano.
weegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022 okwewandiisa nyiga *M6577# oba kozesa momo app. Zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kuddaabiriza amalwaliro g'abakyala mu bitundu bino wammanga, Kawaala, Kisenyi, Kabongo mu Karamoja ne Kachumbala mu Teso. Biwagiddwa Huawei, Stanbic, Momo, NBS Sport, New Vision, Renzori ne Uganda Athletics Federation. MTN erungamizibwa kitongole ki Uganda Communications Commission. Emisinde gya Kampala MTN Marathon gikomyewo. Ku luno tudduka ku lw'abaana. Weewandiise kati ng'onyiga *165*777# oba yita ku Momo app yaffe ofune kitiyo ku miwendo egisaliddwako okutandika nga 8 omwezi ogw'Okumu omwaka 2022 olwo weetegekera okudduka nga bw'onyumirwa ku Sande nga 2 omwezi ogw'Okumu. Essente ezinaava mu misinde gino za kuyambako okusitula ebifo abakyala mwe bazaalira mu malwaliro nga Kawaala, Kisenyi, Kabongo ne Kachumbala. Emisinde gya MTN Kampala Marathon giwagiddwa MTN ng'eri wamu ne banywanyi baayo, Huawei, Stanbic Bank, Momo ne Renzori Mineral Water. Oli wakati mu program The Inside Story. The Inside Story ekuleeteddwa MTN. Tukugamba koleza gula simu kadi ya Manda Mobile ofune MBs ez'obwereere okuba amasimu ag'obwereere ne mobile money ow'obwereere. Funa simu kadi leero ku dduuka lya Manda Mobile. Koleza leero ne Manda Mobile. nga bali wamu ne Ettemu Islamic Nursery Primary School essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu nga likwasa abayizi Kurani ey'ekitiibwa ku mwoyo kwennyini. Ku Ettemu tusangibwa Kyengera Kazinga okumpi n'Omuluka oba kuba essimu noti 7539 okwewandiisa kugenda mu maaso ku Ettemu Islamic Nursery Primary School Kyengera Kazinga. Yes, buterevo nkwaniriza nnyo nate nkukulisaayo ewa kitonzi okyali ku 17 akatonyeze mwenda Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. The Inside Story ekutuusibwako bannaffe aba MTN Uganda. MTN Uganda bakugamba nti bategese emisinde ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini tugende tubeere nga tugyetabamu. Sente ezigenda okuvaamu zakudduukirira abaana. Waliwo okusomoozebwa kunene nnyo ku nsonga y'abakyala. Abakyala abafiira mu ssanya abafuna obuzibu mu ssanya, abaana abato abafiira mu ssanya, obuzibu bunene nnyo ddala okusomoozebwa kukyaliwo kunene. MTN Uganda bavuddeyo okuba nti bakwatizaako okulabika nti tutaasa obulamu bw'abamaama ate tutaasa n'obulamu bw'abaana. Sente zigenda okuvaamu mu MTN Marathon ey'omwaka guno 2022 za kudduukirira ate amalwaliro ag'enjawulo wano mu Kampala ate ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo okulabika nti tulwanirira abaana. Abo tutambula wano mu The Inside Story ate ne bannaffe aba Ettemu Islamic Nursery and Primary School abasangibwa awo e Kazinga Kyengera ku luguudo lw'e Masaka. Essomero erifuddeyo okuba nti libangula omwana wo mu byensoma obulungi ddala ate nga n'ebyeddiini tebabirese ebbali. Omwana bazimba omwana ajjudde obulungi n'abanga mu byamagezi wakabi ate nga ne mu byeddiini ekyamazima nga mu butuufu atuukiridde bulungi ddala. Omuntu n'akula nga yenna akuze nti ddala muntu atuukiridde. Bannaffe aba Ettemu Islamic Nursery and Primary School bwe tutambula wano mu The Inside Story batwalira omwana wo omubakwase ojja kuba omukwasizza abo bennyini ate abatuufu abalina okuba nga bamugunjula. eno Friday question time. Mwobuliza ekibuuzo kyo n'ofuna ansa ku sport mu The Inside Story ng'oyita ku 0751070900 oba ku 0717170709. Friday question time mu The Inside Story. Okay, buterevo Friday question time with The Inside Story 0759107900 note 7 note 75 mu note 79 note yita ku simu eyo obuuze ekibuuzo kyonna kyoyagala okubanga ate omanya. Okay, buterevo sebo kale tata
manager alinyikira kumbucha drinki baba yesebo sekretari series wakutubidde kunyo era kwagala nnyo neyanziza nesoko kola zengeri jekute muprogram zakumugamba akolezeko ku majani ga sezo nyweko okikonyeemu ekibuzi njagala okumanya kubanga nze mpulira mbu Kenya etusinga ebintu byokulwanyisa naye ate siwulirangako mbu Kenya oba egenze wano egenze kutawuliza wano oba Kenya erina ebintu byegenze okubba siwulirangako ng'eggwanga lya wano namubutufu Uganda ne Kenya ekitufu kyekisinga ebyokulwanyisa n'ekirala ali nnyo ono muwoze najja alumba nnyo Kenya n'agikola batya mukimanyi wiiki emu yogera abijja ebigambo ebyo simu balina kyatusinga n'ekirala lwaki Kenya tuwakula ntalo nga pulezidenti Museveni wawakuba entalo buli agenda Kongo wataddeyo omugwe n'agenda ekukaddiyo kino lwaki Kenya yitebikola kale tweyanzege manager walinyikira drink kale okay noti 759 aimu noti 790 noti hello yesebo yesebo nkulamusiza nnyo kunzo kyange ye mukulu wani ono taata ono mukulu Fahadi Bukoto wano kulekedawo Fahadi ya Bukoto ekibuuzo kyange zembuuza lwaki Amerika teyevaamu negenda mu Ukraine yo nga yo nesituka ne bawunziko omusajja omulungi kumulalekedaawo okufiya abantu okay ekibadde ekibuuzo kyange kale okay lwaki Amerika tegenda mu Ukraine okay neyenyigira butereevu mu lutalo kale ekibuuzo ekirala hello kale taata mukulu wani Elias Ebunamwaya kigamba nti lwaki amawanga gano galimu bannakyemadda lwaki bawagira Putinyi bamwagenda kuba nti wanaamuggako nga nabo bawaggako okay kale sebo okay tweyanzege okay kyali ku 7 akatonyeze mwenda Paul FM boterevu muganda wange wanji taata kyekiganyo baba mwana ndiawo ndikiriya ono Katumba alibati muzukulu wakonyi bannange werinnya wana ogambo oli muzukulu wani muzukulu wakonyi ali mukalaji kale sebo yesebo njagala mbuye ku sobi oyo ononyezeko sobi ononyezeko ne kitatateni ani kitata munonyezeko mbawulireko awo kale okay okay kanfune wano kale wanji sebo kale taata nange nesimye okuwuliza taata kale tugezaako mwana mukulu wani ono taata Muzaffalo bweyogerere omuvuzi wa loole naye nange ndi musanyufu okwogerako nange okay kale sebo kale sebo Muzaffalo bweyogerera omuvuzi wa loola agambye bannanga amaanyi musajja atumalamu amaanyi kintu ada kikutte ate kakati danki hello yes hello mukulu wani taata tereramu katono oddemu kumanya
bampita Mugabe Frank nkubidde Frank Entebbe. Kati mbadde mbuuza ku satellite. Obuuza kyaki? Satellite. Ya Uganda. Satellite obuuza ku kya satellite. Satellite ya Uganda gyesindise mu bbanga. Kati satellite eyo eba senga kwa bannayuganda eba etuyamba ki ate ekola mulimu ki? Okay. Nawulidde nti baagala ssente. Ssente ezo ate satellite tebagikoledde mu Uganda. Yabadde Uganda plaza yaffe yabaddewo. Ssente baba bakusaba ndowooza America yekikoze kiyaffe. Okay. Kale neyanze. Kebuterevu okyali ku 107 akatonyeze mwenda Paul FM kulali omuntu wa bulijjo. Tukyagenda mu maaso on the inside story akaseera ka bibuuzo naye munzikirize nsooke mbenga nkwasaganya ate ku bino ebibuuziddwa mu kaseera kano. Manager alinyikira drink agambye nti yeyabuuzizza agala kumanya Uganda ne Kenya ani asinga amaanyi awo bwe tutuuka mu bya military era lwaki Uganda Kenya yo teyenyigira nnyo mu bya kulumba kugenda Congo kugenda Jindi n'awalala awalingaawo naye ate ng'olaba Uganda egenda wano yeyo South Sudan yeyo Congo n'awalala lwaki yo Kenya tegenda yo nnyo? Is it because nafu oba? Okay, abotunulira amugana wange bwotunulira okuyisizaamu mu bwangu ddala bwotunulira Kenya bagiteeka mu kifo ekikulembera okubeera nti eggye lya Kenya Defence Forces nga bwolaffe tulina UPDF Uganda People's Defence Forces ati Kenya ya KDF Kenya Defence Forces bagiteeka mu kifo ekikulembera mu mawanga aga Africa okubeera nti lyejje erikyasinza okuba ery'amaanyi gakyasinza okuba ag'amaanyi mu by'okulwanyisa ate ne mu by'okulwana ate nga mu nsi yonna bagiteeka mu kifo 46 Kenya eno. Bw'otunuulira engeri gye bagenda nga barankingamu mawanga nga bwe gali mu Africa, Egypt bagiteeka mu kifo ekisooka okusinziira ku mukuto gwa Power Index bagiteeka mu kifo ekisooka, Algeria kyakubiri, Ethiopia yeri mu kyokusatu, South Africa negenda mu kyokuna, ngamba mu maanyi mawanga gakyasinza okuba ag'amaanyi okuba n'eggye ery'amaanyi. Nigeria ne bagiteeka mu kyokutaano, Kenya n'eryoka ejjaawo mu kyomukaaga. Tutunuulidde ano mu Africa, Morocco n'eddakaawo, Tunisia n'eddakaawo, Angola, Uganda eri mu kifo kya 13 we bagiteeka mu Africa. Mawanga agasinga okuba ag'amaanyi 20 Uganda mweri naye nga bagiteeka mu kifo kya 13, ate yo nga Kenya eri mu kifo kya 6. So kati kiba kitegeezaawo nti Kenya eba esingako ku Uganda wekituuka ate awo mu byamagye mu ngeri efaanako bwetyo nti KDF eba esingako ku Uganda wekituuka ya UPDF naye nga yo KDF mu nsi yonna eteereddwa mu kifo kya 46 oba Kenya weteereddwa mu kifo kya 46. So n'olwekyo bwetutunuulira awo mu maite military maite olabira ddala nti Kenya eriko waggulu okusinga eggwanga ate erya Uganda. Lwaki tebenyigira nnyo mugundi mu ntalo okugenda mu ntalo zino n'ebirala ebiringa ebyo? It's a policy. Ebiseera ebisinga wabawo gye tuyita foreign policy and military policy. Ebiseera ebisinga nti olaba amawanga mangi agasinga n'okuba ge wandisuubidde nti oba oli awo ge gandisoose n'okugenda okulumba oba okusindika amagye awantu awalala wonna ku peacekeeping mission, olaba nti go tegabifaako tegatera kubyenyigiramu. Jjukira bulungi nnyo mu 2007 etwali tuteekateeka okuba ntusindika amagye amakuumaddembe mu ggwanga erya Somalia. Ojjukira bulungi nnyo nti olukuŋŋaana lwatuula amawanga kumpi 20 aga Africa gonna ne gavaayo nga bakkiriziganyizza bakole eggye eryawamu erya AMISOM balisindike wali mu ggwanga erya Somalia okuuma emirembe. Naye bwe bavaayo nga bamaze okwabuka, abasajja bakanda kulindanga nti banaye agagundi galiriddawa nga bali bo babisazizza mudda bali ku byabwe. Abasajja ba Nigeria bagana okusindika amagye gaabwe kyokka gegamu ku mawanga agakyasinza okuba ag'amaanyi. Abasajja ba South Africa bagana okusindika amagye amakuumaddembe. Abasajja abagana bagana okusindika amagye amakuumaddembe n'amawanga amalala ba Algeria, Mali lyerimu ku mawanga agasinga okuba n'eggye eri kubba emmundu obulungi ennyo ku ttaka wano. Mali, Chad
amawanga ga West Africa agali mu malungulungu awo bakubi ba mundu balungi nnyo abamali obalumba obeetegekedde abachadi basajja bamaanyi nnyo aba Algeria so kakati amawanga gakanda kulinda bakomando kuva mu Algeria kuva mu Mali kuva mu Chad bajje bayingire South Somalia bakube Al-Shabaab nga teri alabikako yali Uganda yavayo negamba nti affe tugenze yo nesindika abaayo aba AMISOM ampozi ne Burundi nejja oluvannyuma nayo nejja neyegatta kulaba nti amawanga agatatwalibwa nti gamaanyi nnyo mu byokulwana n'ebyamagye ate ge gagenda ku mission so kisinziira ku policy foreign policy bali abasajja bo balina foreign policy we don't intervene in matters that doesn't concern us ebisinga obungi to protecting boundaries zaffe to protecting sovereignty ya ggwanga lyaffe okusinga okugenda okulwanira ate ebintu ebyebweru n'ebirala ebiringa eyo naye kati amawanga agasinga okwetaba mu gundi ezifaanako bwe zityo ebiseera ebimu gaba gatunulidde nnyo ebyobugagga nti bwengenda mu peacekeeping mission bampa ssente nga gavumenti obanga eggwanga nfuna ssente okuva mu World Bank mu IMF n'amawanga amagagga gaba ganteekamu ssente kuba kati bw'otunuliranga Somalia bwe twatwala y'amagye gaffe abajasi babasasula ssente ze babasasula gavumenti ya Uganda erina omutima gwebajjako buli mujaasi yenna ssente ze bamusasula eziva mu UN oba mu kibiina ky'amawanga amagatte so kati olaba nti ebiseera ebisinga amawanga ago go gaba gatunulidde ssente nga ye police yaabwe kuuma mirembe ate nga bafunamu naye nga abalala kati ba Kenya abugundi police yaabwe tebabadde nayo nnyo jasi yakuuma sovereignty eya Kenya okusinga ogenda ate okutankuula entalo mu mawanga amalala. Fahad Yebukoto agamye nti lwaki America tesitula bya kulwanyisa neyingira butereevu mu lutalo olw'eggwanga wali erya Ukraine Russia gyali mu kweriisa enkuuli mu kiseera kino. Nakugamba okuviira ddala ku ntandikwa nti mu kiseera kino olwaleero America oyinza okukiyita okubeera omwegendereza ennyo nagamba olwaleero entalo confrontational wars zigenda zidiba mpola mpola abasajja bamanyi bulabe ki obuli mu confrontational wars bakimanyi bulungi nnyo kyevoolaba ate nga ajjukira nti bw'otunuulira enkola ey'abademocrats gwe batunuulire bonna abazi babeerako mu buyinza enkola ey'abademocrats ebiseera ebisinga bazannya nnyo cold wars oba entalo ezo ez'ebigambo okusinga confrontational wars siba abasajja aba Republican abasajja ba Ronald Reagan bajjukire abasajja ba Bush ababiri abo bonna ba Republican abasajja ba Trump ndozo olaba benkola zaabwe nga si za kusaaga tewaliwo gone agamba Iraq ngenda balumba Bush yagamba Iraq ngenda balumba n'abalumba n'abakuba nga gundi yali ye abasiisiita jjukira Bill Clinton we yajjira mu buyinza ye yasooka okwagala okulumba Saddam Hussein n'amusiisiitaawo Bush bwe yajja n'agamba kangende bbere ddala omusajja mutte n'okumutta n'abituukiriza byonna abo baba Republican basajja balwanyi bo bamanyi confrontation tebamanyi dialogue kakati abasajja ba Democrats ebiseera ebisinga obungi bw'otunuulira mu system yaabwe si basajja ba confrontation nnyo ebiseera ebisinga entalo zaabwe bazirwana mu ngeri ya kawolawola mpola mpola jjukira omusajja Barack Hussein Obama engeri gyalwanamu olutalo olwa Osama bin Laden mu ngeri ya kawolawola nga talumbye nti aguddewo olutalo ne ba Al-Qaeda olw'amaanyi ddala wabula nga lutalo lutonotono ye ng'alina gw'ayagala yekayika n'amufuna n'amussa ebbali ekyo ne kiggwa jjukira olaba nti negundi ne Joe Biden bwe yakoze wano we yasse omu ku babadde ate ababadde bakulira Al-Qaeda era olaba nga naye si lutalo luno lwa confrontational war nedda ayagala kukima gw'ayagala n'amugjawo n'amaliriza bwe yajja n'agamba kankole withdraw okuva Afghanistan tukole withdraw okuva Italy Iraq amagye gakomewo ku butaka tuspendinga sente nnyingi nnyo mu magye agali mu foreign intervention Pakistan Afghanistan Iraq n'ebirala ebiringa ebyo so kati olaba nti nawano mu Ukraine Joe Biden mwegendereza nnyo okugenda ku confrontational war okwanganga obutereevu Russia mu Ukraine naye nga gyali America gyeri mu lutalo luno toyinza gamba nti teriiyo gyeri mu lutalo luno naye ate engeri gyeriyo ngeri y'amagezi nnyo eri mu ngeri y'amagezi si ngeri eri direct ennyo singa ebadde nti eriyo mu ngeri ya direct nnyo oba oliawo kyandibadde ng'ate olwaleero kirala
nnyo. Okay, so n'olwekyo America gyeri mu Ukraine naye nga ate teriyo direct, kuba singa egendayo direct kitegeeza olutalo lugenda kukyuka luve wakati wa Russia versus Ukraine ludde wakati wa Russia versus US. Kati ate nga Putin bw'abanga ekyo kye yalinda edda aba amaze okuba nga ate akifuna, naye America bw'ebanga kye yalinda edda eba emaze okuba nga ekifuna. Naye kati Putin talina ngeri gy'alumba direct mu America, talina ngeri gy'amulumba direct kubanga ono naye tavuddeyo direct, naye ate nga gy'ali olunaku olwaleero. So n'olwekyo system oba policy editamininga kuki engeri America gyebegenda okulwanamu olutalo lwonna, is it confrontation oba lugenda kusigala nga luli indirect. Elias Ebunnamwaya agambye nti lwaki badictator mu nsi yonna bawagira nnyo Putin, lwaki abasinga bawagira Putin batambulidde nnyo ku ludda olwa Vladimir Putin ow'eggwanga erya Russia mu lutalo oluli mu ggwanga ate erya Ukraine. Njagala nkubuulire nti bw'otunuulira enkola z'amawanga ag'enjawulo naddala agatambulira wansi nga gatambulira wansi w'enkola ey'aba Soviet Union gye baatandikawo oba gye baateekawo, olabira ddala nti batono nnyo abasobola okuvayo ne baba nga batambulira ku poliisi oba nga batambulira wansi w'enkola oba enzikiriza ey'abasajja ng'Abamerika, Abangereza, Abafalansa kwoteeka n'abalala. Abasajja bano Abamerika ne banywanyi baayo batambulira nnyo ku nkola zino nga eza capitalism wamu n'endala, nti bo batambulira nnyo batunuulira nnyo ekigambo demokrasiya, bakitunulira nnyo bakiteeka nnyo mu quotes mu system yaabwe. Ate abasajja aba Soviet Union bali bo ze batatunuulira, bo batunuulira nnyo enkola eya authoritarian. Kati amawanga gonna gatambuliza gavumenti zaago oba abakulembeze nga batambuza gavumenti zaabwe ku authoritarian rule, be abasinga obungi okuba nti batambulira wansi oba baagala nnyo okuwagira Putin mu kigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Ukraine. Lwaki? Nti bw'otunulira system yaabwe ya kulwana, system yaabwe ya authority, system yaabwe tetambulira nnyo nti ate demokrasiya agamba bwati nti ate nga ne system yaabwe tetambulira nnyo ku kye tuyita dialogue in leadership. Ate nga bw'obatunulira nti abasinga obungi they are rulers, bafuzi si bakulembeze, they are not leaders. Era olaba nti abasinga obungi tebalondebwa na kulondebwa, abalala balondebwa naye nga byampaka, yagalagana mulina omulonda ne mumuzzaako wakiri abakuba emiggo, wakiri abakuba amasasi n'abatta, naye nga ababbyeko akalulu n'asigala nga akyabafuga mpaka. Beba abasajja batambulira ku authoritarian rule, era kivulaba nti ate kati nga bw'obaba nga batambulira mu system efaananako bwetyo, kitegeeza bafuna n'obuyambi okuva ewa Putin. Olwaleero bw'otatambula na Putin ng'ate otambulira wansi wa authoritarian rule, kitegeeza oba omweyawuddeko. Ate nga jjukira Omumerika ye aba yakublaklistinga n'amanya nti ono tatambula naffe, Omungereza akublaklistinga n'amanya ono tatambula naffe. So kitegeeza nti okukomyawo ku ttebo obeere ng'otambula n'Omumerika n'Omungereza n'Omufalansa n'Omugermany, waliwo ebintu bingi nnyo by'olina okusooka okuba nga ate olayira oba by'olina okuba nga ofiirwa. Kati olina okusalawo ntambulira ku authoritarian rule enkuumire mu buyinza oba ntambulira ku nkola eya demokrasiya nti nsobola okuba nga nva mu buyinza. So kivolaba nti abasajja bano abasinga obungi the likes of the Cuba, Raul Castro, ogenda eri Venezuela, abasajja Belarusi ewa Alexandre Lukashenko, abo bonna batambulira wansi wa Putin. Balina omuwagira kubanga in case nga akubye olutalo n'abaako watuuka, kuba musajja mugagga, abawagira nnyo mu byokulwanyisa ate ne mu byensimbi, mu gaasi, mu mafuta n'ebirala ebiringa ebyo, abawagira nnyo. So kitegeeza nti balina okuba nga batambula wamu naye, baagala byaku kusigala nga balina maite nga balina obuyinza, ensonga lwaki batambudde nnyo ne Putin. Owerinnya Katumba Robert wali ekaraji agambye nti njagala kumbulirako ku Sobi ne Kitatta. Ayaya, Sobi ne Kitatta awo ne nakwongera kunoonyereza nzuule ki ekiriwo, nakoma kumanya Kitatta baamuyimbula ne bamujja mu kkomera n'avaayo, era gyali namulabako era nga zemu kuba enkuŋŋaana naawe era n'agamba nedda tetusobola kuva mu kintu, muzeeyi tagenda kuva mu kintu. Ne muwulira nga aweraawo, namulaba nga awera nga ngenda kuddamu kuŋŋaanya abaana bange 2010, bano aba 2010
we nakoma okumulabaawo naye nga gyali era gyali eweeru iziti Lubaga ndoza gyabeera eyo Sobi ebya Sobi biwanvu kale nja kwongera okubanga nkola okunoonyereza okw'amaanyi nzuule ddala ababiri bano bali ku ki ekyaddala saagala kubawanda bigambo mu kamwa naye nga kimanyi nti gye bali kyenakoma okutegeerako nti Sobi akolagana ayambako ab'ebitongole by'okwerinda kyenakoma okumanya mukola emirimu gyabwe egy'enjawulo okutebenkeza eggwanga n'ebirala ebiringa ebyo naye nja kwongera okunoonyereza nzuule kati ali luddawa ali mu security ali luddawa awo ndyoke nkuwe real confirmed information. Muzaffaru omuvuzi wa loole bweyogerera aga nti bannange Putin okuva e Kherson okuwithdrawinga e Kherson yalemereddwa tugambe nti omusajja awanise oba kakodyo n'ebirala ebiringa ebyo ene withdraw mu lutalo naddala confrontational war tedefining defeat tedefining victory ene withdraw mu lutalo lwonna tedefining defeat tedefining victory withdraw zino mu ntalo zonna abasajja aba Al-Qaeda n'abasajja aba Taliban we basingira okuba mu America wali mu ggwanga erya Afghanistan muzi withdraw abasajja America bo bali tebamanyi tactic eyo bali tebagikozesa nnyo nga tebagimanyi nnyo bo nga balowooza nti bakupushinga ne weeyongera notta ebigere engodde emabega bo nga balowooza nti baba bakulina bana abasajja aba Taliban n'aba Al-Qaeda nkuwe ekyokulabirako bakozesa nnyo tactic eya withdraw ne bakuba abasajja aba America okubakeesa emmundu wali mu ggwanga erya Afghanistan mu lutalo olwo olwaliyo nti bakolanga withdraw luvannyuma lw'okukola withdraw abasajja ne bajja ne bayingira jjukira ekitundu bo be basinga okukimanya nga bannannyini nsi bano bamala okuyingira bano ne bajja ne bazingiza ne balyoka bakuba kati abasajja aba America bagenda okugenda mu lutalo lw'e Iraq baali bamaze okukiyiga kati ne Iraq nawo bagezangako nnyo okukozesa tactics ezifaananako bwe zityo naye tezaakola nnyo kubanga abasajja baali bamaze okubanga bakiyiga so kati nkuwa kyakulabirako nti kubanga awuliranga nti America ewambye ebitundu ewambye district 5 mu Afghanistan ewambye district bwe ziti mu Afghanistan n'ogamba abasajja nga bakubye emmundu mu nnaku bbiri ogenda okuwulira babakubye ne bazibajjako zonna ze baali bawambye babakubye ne bazibajjako naye lwakuba nti America nga wamaanyi nnyo mu waggulu mu bbanga kati nga bagenda ne bakuba ne balumba abalumbye waggulu kuba wansi wano babakubanga bubi nnyo mu combat wano naye wali mu bbanga basajja bamaanyi nnyo kati nga awo kawo baba defeatingira so n'olwekyo nkuwadde kyakulabirako nti withdraw Putin okugamba nti withdrawinga mu Kherson kyekiri kye nagambye ne mu kusooka wali nti ne Ukraine nayo egezi wadde baganye okuyingira Zelensky agambye temugenda nnyo waliwo ebitundu biringa 13 byenda by'amagye ga Ukraine bye gamaze okubanga ganunula okuva mu mikono egy'amagye ga ggwanga erya Russia naye Zelensky abagambye temuyingira Kherson kati omusajja alabika akozesa kakodyo tugenda kuyingira agenda tukuba nagambye wali mu kusooka nti bazudde nga abasajja batandise n'okubanga ate abajasi b'eggwanga erya Russia batandise okuintegratinga mu bantu abawulijjo wali mu bitundu eby'e Kherson so kayinza okubanga kakodyo okubeera nti alinga akola withdraw naye ate nga alina kyayagala okubanga akwasa gana amagye ga Ukraine gajje gayingire alyoka abakube bulungi nnyo kubanga e Kherson Putin afunyeyo losi nnene amagye ge bagakubye nnyo e Kherson naye kati aba alina okukozesa tactics zonna alina okukozesa obukodyo bonna obwetaagisa okulabika nti asobola okubanga ate afuna victory mu bitundu ebyo kubanga abadde yabiwamba okumala ebbanga bibadde mu mikono gye so kati weebuuza otuula wansi ne weebuuza how comes nga tanaba kubanga afuna resistance nene nnyo mu bitundu ebyo mifo ky'okulwanira ebirala agende maaso n'okubyeddiza kati ate byeddiza nga amaze emyezi n'emyezi abirina mu mikono gye ate lwaki withdrawinga lwaki liyandi withdrawinze mu bitundu byeyakatwala byeyakawamba kuba ebyo biba bikyalimu resistance naye bino ebitundu ebikutte emyezi egisoba mu 3 kitegeeza ebbanga eryo likumala n'okumala okukyusa mindset y'abantu b'osanzeemu ne batandika okulwanira ku ludda olulwo n'otandika okubakozesa
kubanga strength y'abasajja ba Ukraine esooka tibagenda ne bayingiza abantu ababulijjo mu lutalo luno ne babakwata obwongo ne babagamba omusajja omu Russia ayina okubwa yagalagana ne babayigiriza emmundu bonna abantu ababulijjo abo balaba abantu bakambwe nnyo basinga abajaasi muntu wa bulijjo bw'omuyigiriza okuba emmundu n'omugamba oyo tulina omujja mu ggwanga lyaffe taseguka kuba yowulira emmundu zivuga amasasi gavuga gye gavugira gyagenda naye omujaasi awulira essasi eri yamanyi bwe liruma ng'alya kava omuntu wa bulijjo talya kava kati bakubye nnyo amagye ga Russia ag'oku ttaka nga bantu ba bulijjo kati Russia yandibadde ekozesa tactic yeemu nega nti ntutte ebitundu bino n'embiwamba byebisinga obunene mu ggwanga erya Ukraine nsobola kati okubikozesa myezi 3 nsobola okubikozesa okukyusa mindset z'abantu b'ensanzeemu ne batabukira President Volodymyr Zelensky n'amajege ne mbakozesa nga a weapon okulabika nti mpangula naye ate gwe n'okeera ku makya n'ogamba am withdrawing without any resistance yes ofuna losses mu bitundu ebyo naye ate wa wosuubira wogenda okuwamba nga tofunyeeyo losses oba nga tofunyeeyo resistance so kati olaba nti ekintu ekyo kikyalimuko obukodyo obw'enjawulo omuntu yenna kyatasobola kubanga apapira sobola kugamba nti Putin ali defeated yatidde ate sobola kugamba nti alina victory wabula kubala lutalo kyebaliko mu bitundu bino eby'e Kherson. Frank Entebbe obuusiza ku satellite ya Uganda eyo eyatongozeddwa agamba nti okay eri mu ggwanga erya yatongozeddwa yakolebwa mu ggwanga erya Japan abasajja Bannayuganda basatu be babadde mabega wa satellite eno ne jibwa mu Japan netwalibwa mu ggwanga erya America era gye yasinzidde okubeera nti ekasukibwa mu bwengula negendeyo nti egenda kutuyamba etya nga Uganda. Nsobola okwotinga ebigambo bya Minister Musenero nsobola okwotinga ebigambo ebyo but however neetaaga okwongera okugenda deep besides kuba nze muntu abeera very keen n'ebigambo by'abannabyabufuzi mbeera very keen nina minister omu gwe nali I attended the meeting the conference minister omu yali wa ICT sijja mwogera ne batuuka n'okugana ne batuuka yali erekwata etambulira mu gundi mu category eyo naetendinga nga munnamawulire naye I was so surprised minister nga tamanyi kye bayita computer virus bayogera computer virus what is a virus is it even computers may fall sick I heard someone talking about virus ninga ye minister wa ICT kati ebintu ebimu statements ezimu zikolebwa nenga not technically kati nze simala gatwala buli statement kuba nze njagala ebeere technical nnyo nenda kuwulira statements eziva mu basajja abannasa be basajja abamanyi obulungi ennyo ebyobwengula abamanyi obulungi nnyo ebya satellite sinalabawo statement y'amaanyi nnyo eyakoleddwa abasajja abannasa ku satellite ya Uganda nebyokugaa nti egenda kubanga esobola okubanga eraba embeera y'obudde mu Uganda ebyo nanjagala mbirinde from the technical point okuva mu bantu abali technical not from politicians so saagala kubasinga my analysis about that satellite basing on the politicians or basing on the statements ezikoleddwa aba politicians that's why sinajyogerako nagyesonyene ng'akansoka enjireke nja kugifunako information yeyange with the time awo mba nsobola okubanga nkola analysis n'okubulira obulungi ennyo ebikwata ate ku satellite eyo muganda wange Frank Entebbe naye nga yo eri mu bwengula naye ate ekyaneewunyisiza eriko bendera ya America ate nga bagamba ya Uganda naye wali ku mutwawo awo bataddeko US flag kifo ky'okuteekako eya Uganda ate ya Uganda ate nange omanyi bannaye ebintu ebimu ogenda nogandi oba bannaye bambyogereko oba mbireke kansooka embyesonyiwe kubanga biyinza okundeetera ebintu. Duuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World weegulire essimu eno eya MTN Kabode super easy okuva mu MTN everywhere you go MTN amateeka n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Samu yegwe kiki ovimba ki ate ntya gwaka
akanyama tokalaba tulaba nti eno MTN kabode super vimba ne MTN kabode super nga bw'osasula mpola mpola ofune simu ya seereza okuva mu MTN. Gula MTN kabode super ng'oteekayo akasente katono ddala mitwalo 99 zokka ezisigadde osasula mpola mpola buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi obwo nno nga bw'onyumirwa GB 2 ez'obwereere buli mwezi okumala emyezi 7 bweddu. Kati leero okola ki? Yimukira mugenda ku dduuka lya MTN eri kuli okumpi wefune MTN kabode super mangu mangu. Everywhere you go, MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Banaye ndi mweraliikirivu nandibanga nina Ebola. Nange nkulaba oli mulwadde naye Ebola. Nabadde awo nga mpuliriza ku radio ne bannyonnyola obubonero bwonna nga bwe nnina. Ng'obuliwa? Omusujja gunnuma, omutwe gunnuma okufa, banaye mpulira obugonvu, ennyingo zonna buli wookwata wabeera waluma, ate ntiddemu nzirukana n'okuddukana. Katugenda kukola tuti? Bw'oba ggwe oba omuntu omulala yenna gw'omanya alina obubonero bwa Ebola kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti 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 6 oba osindika obubaka ku 85 noti noti etali yakusasulira otegeeza ab'ebyobulamu mu kitundu gy'owangaalira. Obulamu bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO. Okay, buterevu kyali ku 17 akatonyeze 9 Paul FM. Kula lyo muntu wa bulijjo mwenna abataddeko mu kaseera kano mbabuuzaako n'embebaza okubanga mugoberera the inside story olunaku olwaleero. Kale tugenda ate mu balala ababuuza ebibuuzo naye nga sinaba kubanga ate nkomawo ewammwe okubuuza ebibuuzo. Mbadde ndi wano nga tukwasaganya ensonga ngenza okulaba Dokita nga nsazeeko nga akagwe nsooke malo kanzije nange tusooke tujjanjabe bana abawuliriza the inside story babeerenga ate babeera balamu bulungi ddala. Nyenza okumwetegereza nga Dokita Namunye okuva ebunnamwaya. Nkwaniriza Dokita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anja kusooka okubuuza ku bannayuganda abawuliriza inside story. Amanyire Dobozi director wa Bannamunye Habo Research abasangibwa ku lusozi Bunnamwaya. Tuli bakugu nnyo mu kujjanjabisa emiti n'emirandira okujjanjaba bannayuganda oba abantu bonna mu nsi yonna. N'olw'ensonga enkulu tulinawo ebirungo by'eddagala bye twaleeta ebipya okuva mu ggwanga lya America. Twaleeta ekirungo ky'empeke. Nze omu ku basoose okuleeta ebirungo bino eby'empeke mu East Africa. Ng'empeke tugikoze mu ddagala lyaffe lya butonde. Empeke twagenda ginoonyerezaako naddala mu ggwanga lya America ng'ekozesebwa abantu abasukira ddala obukadde 6 era nga kubatambuliza obulamu bwabwe. Lwaki njogerako nnyo? Lwaki ngamba munnansi agyesibeko nnyo? Empeke n'erimu ebirungo ebidifending omubiri gwaffe obutalwala. Bw'ofuna solution y'okwedifending obutalwala obeera omaze okubeera nga tuwejjanjabye. So ti munnayuganda ngenda kubeera nga tubajjanjabisa package gye bayita Sabala tablet. Tulina abaami bangi nnyo abaze banafuwa mu nsonga zaffe z'amaka. Empeke eno eddamu n'ezimba ssoozi z'omusajja n'oddamu n'ofuna obwagazi ng'omusajja yakaweza emyaka 18. Eyinga ekuza mu adolescent stage gw'omwami yasangiddwa ng'amaanyi ganafuwa towangala musaawe abaami abajja bakozesa ku nkola yaffe ya masturbation. Empeke eno egulwa $150 ne bannayuganda ngenda kubeera nga mbawa chance olunaku olw'ejjuma olwaleero bannayuganda banasooka 50 ngenda bawa package eno ku $60,012. Ne package eno twabagamba nti ya $10,000 doze eno abantu bano baggwayo 5 doze eno gaya gifuna ku $20,000 ogenda gifuna ku $10,000 eja Uganda. Ne kaakati mu Uganda asooka sindika sente ze $60,012
yagenda ofuna doze eno ku sente ezo abantu 5 ne baggwayo abasigadde mugenda gifuna ku mitwalo 10 gya Uganda. Empeke eno egenda eyamba nnyo okwongera ku size y'omusajja yenna ey'obutonde. Abasajja bangi nnyo tubaddewo nga tukozesa eddagala ly'amagejjo lingi nnyo nga neryange molitadde nenga enjawulo ntono nnyo. Eno empeke etaggula ekinya ky'omusajja yenna neyamba n'omusajja okubeera nga asooka oyongako obwavu n'obunene. Empeke eno egema prostate obutagaziwa oba okujjanja prostate abasajja abasangidwa ng'ofuna obuzibu mu kufuuyisa ofuuyisa olumizibwa ofuna pain nyama nnyo mu kubeera ng'ofuuyisa tokyasobola kufuuyisa muso genda distance mpaavu nnyo. Tulina abaami bangi nnyo abafuuyisa mu kapiira nammwe abafuuyisa ng'olwedde bamaze okukera bagamba tulina obuzibu bwa prostate ezeegaziwa. Eno egema prostate obutaddamu gaziwa n'okujjanjaba okutereera. Segeeza nti solution y'abasajja bayingidde emyaka 4 myaka 7 solution si yakujjanjaba prostate. Solution yakubeera ng'ofuna ebirungo by'eddagala ebikugema prostate obutaddamu kubeera ng'egazwa.